Mama fina akasimu. Tugenda Dubai tugakwetya akasimu. Bale bagenda kungulira essimu. Tigenda balu. Okay, muka video kaffe utwali mama fina. N'omugamba naye mami. Akasimu okalaba n'agamba naye manya mukyalo oli wakisa. Agamba kwa. N'agamba mutwalire essimu. Media tuguse ensonga tuze nkuba tuze kukyayirako mugole waffe n'okumuleetera ebintu bye twajja Dubai. Obako bamuweereddwa okuva Dubai. Olwakakuba n'obudde twanguwe mpola tugendeyo wali naye nga tweyanziza nnyo mmwe abantu followings ku nsonga eno. Tweyanza aba contributinze Haji Matoke Dubai. Tweyanziza obaka waffe era katusubire nti kugenda kubanga bamutukako kulamusiza nnyo. Katusubire nti tugenda musanga mmanyi nti musajja ono musajja mukozi era nga ye akera kukola. So katusubire nti omukulu ono tugenda kumusangayo omugole naye nga SBF Media tuguse ensonga kuuli waggule. Tata Viola togenze kukola Tata Viola jangu wano tugenda mu bwangu. Nga lwaki sijjamu nga tose zitobe sebo na maka ga kitiibwa akadde kankuba kakawewewo mukulu tumus oli kumulya buli mulondo Tosa kulya mulondo. Ngo mulondo. Nanga musajja akerera ku mulondo. Tukwaniriza maka amakulu ag'omukulu omugole Mr. Kizito Dan Ensura nnungi. Ne wakuba munkedde nnyo ku masako. Tulina okukukeera ndi musama. Okubeera omusama mba nina okukuleta byonna kujjidde wa Dubai. Oli kyalima ng'onsula ku mwoyo. Kya netedde mmotoka onetedde. Kali soko otule wano muganda wange. Wano. Tuwayemu. Mbadde manyi tugenda kujja akacyayi kamaze dokata yalisa. Anti kati ndiwo bwomu nyamu hoteli. Ofunayo akubesabesaako ofunayo kimaid. Sibiyagale. Maid. Sina batuuka yeyo. Kati olana okulota okusimula ennyumba kutereeza ku wano ku ntebe. Mbitereeza nga bubiraba nte bagamba yekbeeza omumba gwe bazikuba. Akola ki? Tokwata mistake. Bagamba batya? Bagamba eyewa ez'omu gwe bazikuba. Kati nange nina okwefaako ne bakanga wakawanyirira. Okay, SBF Media tuguse ensonga kwoli muzukulu wa Kabajja omusamawo. Omukulu ono twagenda okugenda gye tubadde ng'emikolo gituwuuba. Era Gomesi mwanzirabye. Gomesi zo zaawedde kwegamba ekikoyi kyawedde nga kye tubuzaayo kiki ku shoppinga bintu funa kanzu yo annaye. Naye gye twabaddeeyo twafunyeyo Haji Matoke nantikka obubaka buno. Haji Matoke Dubai eyo subuzi wa Matoke. Kanzu simanyi oba enaakutuuka muganda wange. Simanyi. Nanga gisabula. Tukujigize mtu abawe. Lindako ebudde Dubai. Zino siza mu Uganda muganda wange. Zino siza mu Sebo, nze nagirese, nze nino jju kusomesa. Aba wayambaddemu. Ati mbunyambalemu ne. Soko yambalemu. Era Mr. Haji Matoke bannange ewunya nnyonyi. Olusu lw'ennyonyi kimaleeyo. Sibe kutuuse. Yamaze kumpima. Ate no gye twagiguze. Omuwalabu akumanyi. Olwayogedde full stop n'agamba, "Hey, I know that man. I know him." Natuweni nakutuuka. Agakatonda mugulu
kati nagwe best man wo gwomanyira bwotyo ssebo olukutuga nze nina okuyigiriza ekkanzu eno nze nina okuyigiriza ekkanzu eno soka webaze Haji Matoke kwanjulira ebirala Haji Matoke assalamu alaikum esoko leke tebinaggwayo tuko nawe oyanguwa gwo ngambi abeerawo oyanguwa kati kana akatambaala baba bakasiba batya nange simanyi yenke bamanyi balina gye bakasibamu tereera atugenda kakola ki bakasiba ku mutwe ng'abawala olina okubeera nga swaba bakasiba batya tulina omusiraamu mu nnyumba naye tamanyi yadde bakasiba awo malu ye muwalabbu tuyiye tetusobola lemererwa sooka oleke kuyiiya tujja funa n'akatusibira ngenda bwentu mukwanjo kakkana kati aba guno muge simanyi bakuteeka okwo kuno bwe teekako simanyi amma wano aja assalamu alaikum amma leka amma jakubuzaabuza sobola omugole gwozanyirako aja assalamu alaikum alaikum salaam barakatuh tusobola baze Haji Matoke Dubai yakwedde obako obwo Haji Matoke abantu ule wano tuula wano eno swaba muddu wa ava guwumye nam bale kyetuli mu kukola naffe twegomba eddiini y'Obuyisiraamu kuno si kutyoboola ddiini nnyo manyi tusobola okubeera naffe bye mwambala ne byetunyumira mutukize naffe tubyambale era nange najambalako we nali eyo so kuno kunyuma mutukkirize sawa nalo tuyinza okumutana musala kwi okonsala twebaze Haji Matoke ng'oli Dubai olaba wempomye bambi tuneyanza nnyo neyanzeege kati mwenna abandaba tewunyanyonyi ate tojoza paka mukolo kitegeeza kigenda giddugaza teddugala bannange neyanza tiriyo kiriya tiriyo bagiyamba batya etiriyo stede bannange nnyumye bintu wengenda okgenda bulijjo byegomba bino byambalako ya rabbi bulijjo neegomba nga abalaba babyambala naye akakwakuliza okokujambala olina okubanga omanyi okutoola salaamu awo biganye awo biganye pozi bagamba assalaamu alaikum alaikum salaam kituufu okay nga tukyali awo mukatami kaffe kali akaggwa wetwali ewa Mama Fina watulaga ogusimu gwolina kasawo nga kalungi siikabbe kano kano konka wakagulawa mukwano gange yakampadde nadde nina bali ku mulimu bambi yakwatiddwa ennaku nanga amafuta tolina woteeka sente n'akampa tekemu sente zebankola nange ekwatibwa ekisooka mpe nedda esimu yeeruwa esimu yange oba erina webadde ebadde wano oba nga ogituddeko
nze nga mugenda gitugaza agiyetala olwetala sokolwewaawo nabe andisudde tugikubeko kale jangu tugireke wano teriiwo namunamu tujja kanoonya jangu tuula gireke okay mu kavidiyo kaffe otwalire mama Fiina n'atuwa Gomez n'omugamba naye mami akasimu okalaba n'agamba naye manye omukyalo oli wakisa bayitha mama Fiina tuneyanziza nnyo okumpa omukisa okuntwala e Dubai ekyo kyo sisobola kulekeraawo kwebaza mama wange neyanziza nnyo okumpa opportunity noteekamu akasente negana nange nenambulako naye omukyalo oli wakisa nnyo twali eyo nagera mu dduuka ly'emisimu n'akaba naye musajja akakasimu ko omugole tunaba mu kidala najjayo essimu tebamusekeramu omukazi n'agamba kwa n'agamba mutwalire essimu saanukula ndaba ng'ekibokisi n'agamba mutwalire essimu tutuuke wali ng'omukolo gwa kitiibwa ensi bifu ekola sifeeke sebe essimu namu essimu eno mpya M01 core M01 enzitowa ya bai era yakuwadde ya saizi yo yagambye wetunamugwira essimu zino ennene nnyo essimu ezo zikyali mpya ku maketi obubaka buvudde wa mama waffe omulungi bane mama Fiina banange neyanziza nzalira ddala n'ogwokubiri bano nzadde gusooka mama Fiina banange neyanziza nfunya essimu bana akasimu kabuze kyaka nekijituta ensonga nkulu nze njikuwereddeko enamba tuze ku simaati byonna ino bana neyanziza tukwagala ku WhatsApp tukwagala ku Twitter byebiki ku Instagram ku Snapchat ku TikTok olina okubeera ku TikTok negwe nnimi obusiraamu banna newano neeraba okay mami waffe bana tweyanziza nnyo omukulu essimu yamaze okugifuna banange neyanziza mama Fiina essimu njiino ngifunye ya bbeeyi yabukadde 2,300 wabulabyeko mama Fiina ya bbeeyi kyo kyobamanya essimu ya bbeeyi naye nga tweyanziza nnyo mami waffe omulungi omukolo gusembedde tubuze na kumeka mweno wiiki ndowooza oba wiiki ejja ne banange tubuzaayo banange sinya omukolo gusembedde so gwe wenna eyabaako kyotusuubiza bannange tukyaniriza mu nnaku zino tugenda tandikirawo okubeera nga tugula ebintu obubaka mama Fiina yabwe yatuwa bwe tukyalinawo mpozi nolalalaawo kugula bintu banaatuwerekerako bakusimire ku screen yo naye okutuwerekerako tugenda mu kinyumo just onosoka no contributinga noga nti nze mpaddeyo box y'amazzi awo bampaddeyo kiki ba transport tugende ate batusibaya tubameka abantu mama tannasalawo tetunnabata banaba kusalawo bo bantu kineeriffe nete abaana babagize nga woyogedde tunagenda nabo bosman bamufunyamu oti bayogera naye nayogera naye kati waliwo nesebbanga naye neyenyigawaawo simanyi ate nga nawe wooli oyagala aluwa jibani yali amoti yeyagambye ati nga tujja mugamba tumujjukize si yakugaba kujjukiza ennaku ziweddeyo yewe buli lunaku mukubira essimu ye yakkiriza akuba yamanyi wagira na byetaga tumujjukiza namugamba muzeeya lunaku lutusobola lunaku oba omujjukiza okay mikwano gyo abalala basaamuyiga bakokisi saamuyiga naye waali akuba lunaku luyinza okutuuka naye nga omanyi naku kenyini nyo lunaku luyinza okukukwata ng'oli bize tusema kama tosooka kirowoozaako naye nga bonna abantu bange bajja kutuwerekerako
bana nga bazze okusunga temujja twetaaga abantu abambeererawo eko nnaku oba olina tuukira SB4 tukikwasaganya. So abantu olinaga abantu gwenga ameka gwe bewekakasa tebali naffe gamazima omuntu nze kimmanyi omuntu gamba omulabirako olwo olunaku anti boba wekakasanga nti naye muganda wange bwati oba sister wange bwati abasita bonna weebali bali lwedde alabane kuno omukolo gwa kitiibwa abane temujja ng'oyambadde legingi omusajja oba musajja bane tetujja ntwambadde bujjiini omukolo tuguweesa ekitiibwa jangu n'ekkanzu omukyala jangu ne gomesi oba tolina gomesi banange tukireke oba tolina kkanzu tukireke weewole ennaku zikyali tubalabudde ng'olunaku zikyali guno omukolo si gwa comedy guno omukolo gwa kitiibwa kituufu waliwo n'ababadde bagamba tujja kukolerayo effujjo temukolera effujjo anakola effujjo bambi tubireke kapere wamugambyeko nga kyaliwo yasose biwulira mu bantu nankubira nayomba nnyo waki tewaŋŋambye niyadda yalabire best man ne Ssebabi naye bambi naye ow'ekyazanga yangambye ajja kujja waliwo omukungu ow'amagye banaye erinnya ndyerabidde yangambye nawaba ayagala kumpa abajaasi ajja babatuwe alya mu barracks emaki babatuwe tugendere ku kumvu mejani bannange ugende bakanyama bwe batinga onakwate eno n'oli akwate era yangambye nja kutwala emakindye mu barracks ono bafunidde akadde bakusibe gwe ogende omubuuzeeko ate nina mutawaana nti bakutwale bakusibe atalina bomu atalina mundu jasi kumulabako omubuuzeeko ansiri mutujju naye nga obudde bwedde tukikole mu bwangu obudde bwedde banaye mutubeererewo tuleme okuswala cause omukolo guno teguddibwamu muganda wange abamu bagiddamu abatana laavu naye guno gwaffe tetusubira guddamu paka tubadde sipozi okugenda ewaka eri kati kiri erigwe badde sapoti okungamba tugende tulabe nesigendera mu kanzu yange eno banange Aji Matooke nanti Fiina manyanga mama Fiina sanyu bana neyanza nnyo neyanzeege mama Fiina mukama akuddizeewo anti Aji Matooke yonna gy'oli e Dubai bambi neyanziza nga ndiwane mu nyumba yange mbobedde Mr. Isma Mpombo restaurant awe Dubai twatusuubiza tuyenza contribution yo Mr. Isma Dubai ku Mpombo restaurant by the way mwana abali mu Dubai yao Saruja wamu n'ebitundu ebiranyewo nonya ku Mpombo restaurant fumba local food yabanna Uganda emmere ennungi ewooma era lumunja kutwalayo ko muganda just tugende obugenzi tulire ku kyemisana tukomewo just kugenda tusimba wano sawa zaffe tugenda Dubai n'odya ku kyemisana ku Mpombo restaurant ne tukomawo oyinza okubeerayo nga nalyembuliddeyo manyi otuuka eri nogamba Uganda sina kyenjagaza enkobolire atudde mbyokusaga nomala ontwala e Dubai nenkubiramu katono booti toddamu kundaba embera ye Uganda nange njukooye Mr. Hassan Mpombo restaurant banaye tulinze contribution yaffe Kim Dubai nayo nkutumiddeko nnyo ninayo Mr. Mukalazi Michael Mukalazi wotuweereza kasawo ka sukali tukitukola bubi muganda wange zaidi seeka naawe tukulinze Rosette Nyondo bambi mwana mwala oyo naye ali awakikwasaganya era alinawo ka YouTube channel yake bambi mumwagire mugende mu subscribing Rosette Nyondo naawe tulinze bubaka bwo Rosette badde anti ogambe naawe badde manyimbo nze so nebonna bana bitoyanziza nnyo era tutandike kati enteekateeka zizzeewo tuzze mu kiraasi bade toliiwo tuzze mu kiraasi kituufu era nampulira mundu eyingidde SBF Media kumala ku kamera nga bulijjo
tugenda kufollowinga omukolo guno tubuze ennaku bunaku banaye mutusabire mututede mu ssaala mu contributing tetunabeera tukyalina obusente butono nnyo tugenda mu shopping kwa family ye tulina okuweerezayo ku ssente okutegeka ebintu tubadde supposed okugendayo ko naye tulabe natujja banga tubategeeza batugendayo tulabe embeera yaayo then kwegamba emikolo gyo gitowuuba mu bimpimpi bera bulungi subscribe likinga SBF nga tunnasiibula naye nsooka kwebaza bambi kwebali nnyo okubeera n'omutima omulungi noleeta lageji yange nozindeetera bambi ne banno bookola ne ttiimu yo Mukama abawe omukisa nange ngamba siibudde. Bye.